Leero mu byafaayo bwe bwali bwe butinga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1962 olukungaana olwatuula okubaga ssemateeka wa Uganda kwanaatambulira oluvannyuma lw'okwefuga lwatuula ku Lancaster House mu kibuga London ekya Bungereza lwakomekerezebwa mu butongole. Olukiiko luno lwakomekerezebwa n'okusalawo okw'eddoboozi limu okw'amawanga ga Uganda ag'enjawulo okwegatta okolera wamu kw'ossa n'okukaanya ku lunaku lwa 9 omwezi ogw'ekkumi ng'olunaku Uganda weenaatandika okwefuga mu butongole. Kino kyayongera ebbugumu mu nteekateeka zonna ezaali zikolebwa okakasa nti eggwanga eppya erya Uganda nga lifugibwa bannansi so si bakyeripe lisangibwa nga litemagana nga mukene. Okulongoosa ebizimbe eby'enjawulo mu Kampala kw'ossa n'okwera enguudo n'okuziddaabiriza kwagenda mu maaso wakati mu kulindirira olunaku olwa 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 1962. Ensonga enkulu eyali eyesimba mu lukungaana luno lw'e Lancaster kwali kukaanya ku kifo ky'obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo okwali kutambulira ensonga omwali Buganda, Bunyolo n'awalala. Olukungaana lw'e Lancaster lwetabamu abakiise okuva mu biwaayo eby'enjawulo omwali obwakabaka bwa Bungereza, obwakabaka bwa Buganda, gavumenti ya Uganda enkuumi, Democratic Party n'abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya Bungereza ey'obudde obwo naddala abaali bakola ku nsonga z'amatwale ga Bungereza. Bannayuganda baddizibwa obwetwaze okwekulembera ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 1962 nga kati emyaka giwezedde ddala 58 bukya lukiiko luno luva mu bibala by'ameefuga ga Uganda. Leero mu byafaayo olukungaana lw'okwefuga kwa Uganda lukomekerezebwa e Bungereza.